أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أيها المستمعين الأكارم baganda bange mwenna bampuliriza oluvannyuma lw'okutendereza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okusabira ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Pozi akaseera kano ffenna tetulimu tulindirira omugenyi waffe shahru Ramadan, omugenyi gwe tumanyi alina ebirungi ebitayogerekeka era mwana wa tukiyinza okwewuunyisa bw'onaaba ng'owulidde adresi eno gye tugenda okutunulako olwaleero nga twaniriza omugenyi waffe, oyinza okubeera nga tokikkiriza mu bwangu mu kusooka, naye bw'onooba nga ogenze weetegereza ojja kubeera ng'okikkiriza ddala mu butuufu ti omugenyi ono wakitiibwa. Adresi gye tugenda okusomako olwaleero nga twaniriza omugenyi waffe ejja kugamba nti as-saimu akbaru daraja min ashahid, nti omuntu omusiibi alina eddaala ddene okusinga omuntu afiiridde mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Betwogera shahidi abasinga tukitegeera bulungi era nga kituufu ti omuntu agenze n'awaayo obulamu bwe ng'afiirira eddiini ne bamutematema ne bamusala ne bamufumita n'afiirayo, gwe tuyita shahidi. Hakikatan kituufu, naye omuntu oyo awaddeyo obulamu bwe n'omubiri gwe oluusi n'emmaali ye, mwana wa tukigenda kwewuunyisa nga adresi betugambye nti as-saimu akbaru daraja min ashahid. Obujulizi ku nsonga eyo obujjawa ebiseera ebisinga tetwagala kwogera bigambo nga adresi ennene bwetyo nga tetulina bujulizi. Waliwo kiso gye tumanyi obulungi, hadisi inda imami Ibn Majah atunyumiza bulungi hadisi eno, anna ar-rajulaini, waliwo abasajja babiri ghaza ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, bagenda mu lutalo n'owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fastushhida ahaduhuma, abasajja bano abagenda okulwana basahaba ne nabi sallallahu alayhi wa sallam, omu kubo yafiirayo, omulala ono ataafiirayo faraja'a ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, n'akomawo n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Kati bw'akomawo ng'oli munna afiiriddeyo shahid, kati ono Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwangaaza aman, omwaka mulamba, ng'oli amaze okufiirayo mu lutalo. Njagala wano buli omu yeetegereze adresi gye twagambye nti as-saimu akbaru daraja min ashahid, ti omuntu omusiibye eddaala lye ddene nnyo ku muntu ayewaddeyo n'afiira mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abasajja no babiri, oli bw'afiirayo shahid abamaze okufuna ejjana nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulaganisa. Kati ono wokubiri akomawo, falamma raja'a aasha aman, ye mu kukomawo yawangaala omwaka mulamba, thumma maata, bwe wayita omwaka n'afa. Omusajja sahaba ayitibwa Ubaydillah, fara'ahu fi manamihi aw fara'ahuma, abantu bano n'abalaba bombi, wahuma ala abwabi aljanna, nga bombi bayimiridde ku mulyango gw'ejjana. Fa udkhilu as-saimu aljanna wa taraku shahid, omusajja ono omusiibi ne bamuyingiza ejjana, ono bamuleka ebweru. Ategeeza Ubaydillah thumma raja'a ay min nawmihi, n'azuukuka nadda engulu. Kati mutaajiba nga yeewuunyiza embeera lwaki omusajja ono saimu ayingidde ejjana wa shahidu ne bamuleka nga tayingidde ejjana, kyokka nga mantiki oba mu ntegeere ya bulijjo oli yalisoose okuyingira ejjana. Agamba nti fa ataitu unasa, nadduka mangu nnyo ne ŋŋenda eri abantu, fa akhbartuhum, ne mbabuulira bima raaitu fi manami, ne mbabuulira sitoole yennyini gye ndabye nti gundi mumumanyi ti eyafiira mu lutalo ti wallahi bamulese ebweru, ate ono yafa mutegedde ti ayingidde ejjana. Tekisoboka, ebigambo byali bingi. Hatta jaa Abu Kasimu, baba balyawo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, agamba bima tata'ajjabun,
abantu kiki ekibeewuunyisa. Ubaidillah ategeeza Nabi sallallahu alayhi wa sallama sitori yonna gyalabye mu ndooto, naga nti ala ma tata'ajabun, kiki kyemwewuunya. Alam yaishu ama, ono gwe mugamba gwe bayingiza swaimu omusiibi terawangadde omwaka mulamba. Wa adrakahu Ramadan nemusiŋŋaanawo amakulu n'agisiiba. Ekyo tekisobokera ddala muntu asiibye kubeera ng'asigala bweru shahidi n'ayingira ejjana. Tugambye assaimu akbaru daraja min ashahid, omusibi alina eddala ddene nnyo ku nsonga z'okuyingira ejjana okusinga shahidi. Hadithi endala neekunyonyola ku nsonga eyo ya hadisi Ahmad. Imaamu Ahmad atugamba nti baina dukhuli ljanna assaim wa shahid ma baina assamai wal ard, nti okuyingira kw'ejjana bebaba nga bagambye kuyingira kusookayo muntu kuyingira jjana, okuyingizibwa ejjana shahidi noona yaffe omusiibi nga baafudde nga bagenda bawa jjana, omusiibi ng'amaze okuyingira ejjana, ono shahidi okumulowoozaako waba wayise emyaka egiwera ddala 5 biramba, kubanga okuva kuno ku nsi okugenda ku ggulu wawera ddala emyaka 5 mbaka sallallahu alaihi wasallam atunyonyola. Kati ekikulaga nti okusiiba nastaiddu bihi, tukwetegekere nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man sama ramadana imanan wa ihtisaba gufira lahu ma takaddama min dhanbi. Amazambi gonna senga osiiba Ramadan n'omanya nti empeera Allah ajja kuzikuwa nga bwe yaziraganyisa, Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo aba agenda kukimuwa ekyo kyeyamulaganisa. Hadithi endala eyinza okwongera okukatiriza di anna as-saima akbaru daraja min ash-shahid. Hadithi inda Imam Ahmad min hadisi Abi Umama. Hadisi ya Ahmad min hadisi ya Abi Umama agamba nti ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa kad ansha'a jaysha kitegeeza ay jahaza jaysha, nadda eri Nabi sallallahu alayhi wa sallam ng'ategese ejje. Fakultu lahu ya Rasulallah is'alu llaha li aw ud'u llaha li ash-shahada, tugenda mu lutalo naye eddoboozi olwompeereza nfiireyo. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yakiwulira bungi n'agamba ti Allahumma sallimuhum wa agnimuhum, bw'atyo agamba ayi Allah nkusaba abantu bano batwale mirembe ate obakomyewo mirembe, nga bafunye emigabo miyitirivu nnyo. Era ne bakomawo agamba Umama faraja'na, twakomawo salimina ghanimin, twakomawo nga tuli mirembe era nga tugize eki, nga tufunye amagoba mayitirivu. Thumma ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nenkumuni mugati ya Rasulullah, qultu lak an tas'al Allah an tad'u li laha subhanahu, nakugambye onsabire Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqani shahada, ampe nfiireyo naye lwaki tewansabidde. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, omubaka n'amwanukula ng'ate yasinga okwagaliza abantu ebirungi, n'amugamba nti fa alayka bisiyam la mathila la, ekyo kyeyamwanukula nti kyolina okukola kusiiba, teriyo dduwa gye nja kukusabira ekuwa kyengira, ekuwa mirembe, ekuwa birungi kusinga kusiiba. N'amugamba nti fa alayka bisiyam, bwe kyoba okola biva ku bino bya shahada, genda osiibe, fa innahu la mathila la, sirina dduwa gye nyinza kukusabira nti ofiire mu jihaadi y'ensonga abamusabira yalifiiriddeyo, naye yakomawo salimina ghanimina, bonna bakomawo mirembe nga tebafiiriddeyo. Lwaki? N'amugamba nti fa alayka bisiyam, bwe genda osiibe, fa innahu la mathila la, teriyo dduwa gye nyinza kukusabira ekuwa kyengira mu maaso ga Allah nzito esinga kugira ki kusiiba. Mu bufunze ab'ekitiibwa obw'ekitalo okusiiba bwe kutube kufaanaganye, naye nga kulina ebyengira biyitirivu nnyo n'okugaziya kunene nnyo, nga shahidi abeera wala nnyo ku musiibi. Kati kyembagamba baganda bange, tosiiba lwa musajja, tosiiba lwa mulimu, wabula siiba ihtisaaba lillahi jalla wa ala, ng'omanyi tezo empeera zonna agenda okuzikubundugulako Allah subhanahu wa ta'ala. Gwani asinga shahidi? Wallahi gwali wano gw'osinga shahidi. Era Allah bw'akubundugulako ekitiibwa Ramadani n'ekusiŋŋaanawo n'ogisiiba, gwe tomanyi shahidi. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصائمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.